Nze nali mmanyi nti omuntu bw'alinnya ku nnyonyi afunamu ku magezi mu mutwe naye obusiru obusamaavu obuwumbatuutu buli ku bantu b'e Dubai awo. Munnammwe n'abeera mu kkoma n'abeera mu ddwaliro ne mugifuula kontenti n'otuuka n'okulaba abajega b'amalaaya nga tasobola na kwegulira kya misana oba kyaggulo n'alitwala ogusimu gwe owulira otya obeera otya kati maama wo omugamba ki otumira kwani kati yafudde omuwala yavudde mu bulamu bw'ensi babalagirira omulambo gye guli babayita bampulira wali kakubye n'atalina bw'asula naye aleeta ogusimu gwe content nakovu ati tudwe Dubai. Omuwala mbadde tamumanyi bulwadde bumuluma mu Gloria yeetaaga ssaala zammwe lwaki bulijjo temumutwala mu kyakyo baje bawonera ne gafuula content embeera embi ey'omuntu. Wano muwanika ki ebinnyo bwe mba mbadde munoonyeza buyambi? Sipiika yavaayo wano ne Honorable Nsereko ne babawa ssente enkeera ne mutandika okubavuma nga bwe babba ssente za gavumenti tebajja beeyubuliramu. Mubeera mu content mu buli kimu kati babawa omulambo. Dubai Hospital bawa omulambo nagwo mugukolemu content nga bwe mubadde. Nze nali mmanyi omuntu bw'ava wano n'alabako ku bintu ebiri mu nsi endala ggwamu amaalo. Naye n'abantu abali e Uganda babasinga okutegeera. Omanyi abalwadde abali e Mulago bakitammwe banyammwe baganda bammwe bafudde nga tetulabanga gwe muswaza bwe muti. Ne muginikira ku buli muntu yenna ali wiiki mu nsi eno ebinnyo. Buli omu n'atwala ekikamera kye. Ddala mwali mufiiringa sole ku mwana oyo. N'olaba n'atasobola kuvaamu wadde liyaleezi naye n'aleeta ogusimu owulira otya. Content olw'okuba twafuna society enfu esimpasayizinga n'abafere. That lack of what to do mwe mugenda kugenda n'emizimu gy'abantu. That stupidity okunoonyeza content ku buli ali mu mbeera egenda n'ojjolyo bw'amalaaya bwo n'osinikira ebinnyo byo ku muntu gw'olaba nga ali mu kkoma okukola interview ku bantu abagenda mmwe. Ojokinganga n'omulambo gwange ogukolereko content olabe. Nze era Katonda bw'ondabanga mu mbeera eyo ntwala nga n'atasobola kwegulira kya misana noonyeza ku nze content. Gloria yeetaaga ssaala zammwe bwe ziba ssaala ze ziwonya aba lwaki temumutwala mu kyaki? Temumanyi mu kyaki omuntu ali mu ddwaliro agoing under medication ali mu kaseera kakwagala kuwummula kukkakkanamu mumuleetera bizibu bisiraani byammwe. Ne singa abantu abafudde baali bamanyi emitima gyammwe bantu mmwe. Sente ze mubadde musonda ani yazibasaba? Obubbi obubali ani yazibasaba? Muyinza otukakasa nti eddwaliro lyabasabako ku bills. Abantu bavudde babakwatirako mubeefuulidde mutandise okubavuma. Sipiika simu abamukolewola ne Honorable Nsereko. Kati olwaleero mugenda kutandika okubba abantu mu mwetaaga sente zizza mulambo. Naye nga mwafunako ne connection ne chance ya sipiika ne mumuwemula enkeera. Babayita banoonya content bafeeke master b'e Dubai. Mugenda munuuna ku buli gwe mulaba agenda. Ono mulwadde wakino, ono mulwadde wakino, bwe munoonya sympathy, bwe mu attracting abantu bwe mubavuma. Kati babawo omulambo. Babawo omulambo. Amaala agabajjudde. Yasoose mu ddwaliro. Bwe mutwe bwe muyisa abalwadde. Lwaki tetulabanga ku nnyoko mulamu? Bannange. Wamma ayagala ogenda ebweru nkuzigiridde aba Star Fever Uganda Limited balina emirimu mu mawanga g'Abawarabu. Bakubireko sente zo ziteekamu ng'olina visa yo mu ngalo. Bakusuza, bakujjanjaba, bakuliisa. Ate ofuna ne vacation. Ku noti 7 noti 676 ojja kuba bafuna butereevu. Balina interviews z'aba waiter, ba waitress ne bakirina. Kirina milioni 4.5 ba waiter milioni 2 ne ba waitress milioni 2. Mugende mubettanire emirimu wegiri abaana batambulirawo genda okole interviews atoteekamu sente zo mumaze kufuna visa. Mawanga nga Qatar, Kuwait, Saudi Arabia ne UAE